bangi bwe batandikawo bizinensi n'amakampuni ag'enjawulo bakoma ku kimu kyakuwa misolo mpozi n'okusuubula ebyo basuubira nti bakasitoma bye beetaaga ne beerabira ensonga enkulu ennyo ey'okuwandiisa bizinensi zaabwe mu mateeka amatuufu ng'oggyeko obugayaavu n'emitendera egiyitibwamu okuwandiisa amakampuni gano mateeka mingi ddala ekiwaliriza gavumenti ng'eyita mu kitongole kyayo ki Uganda Registration Service Bureau okuggulawo ekifo ky'enjawulo ku nsonga eno. Wano buli kyetaagisa okuwandiisa bizinensi, okuwandiisa kampuni n'okwekenneenya ebiwandiiko bya gavumenti w'okisanga. Bw'otuuka mu kifo kino ekikwaniriza y'empeetezo y'omulembe ng'abasuubuzi balina n'ekifo ekyenjawulo ekimanyiddwa nga self-service tunnel bwe batuula okwekolera ku nsonga zaabwe nga bakozesa ebyuma bikalimagezi n'omutimbagano awatali kumala budde. Ronald Lutunda ng'ono mukungu mu kitongole kino agamba nti ekifo kino kirimu ofiisi zonna ez'enkizo ezikola ku nsonga y'okuwandiisa bizinesi n'amakampuni okuviira ddala ku ezo ezisasulwamu emisolo, banka ezikkirizibwa gavumenti, ekitongole ekigaba endagamuntu n'ebirala bingi nga bw'annyonnyola. Nkolagana eriwo wakati wa URSB, URA, KCCA ne local government okuteekawo obwangu okusobozesa abantu abali mu bizinesi obutono obwo okuwandiisa. Bw'oyingira mu kifo kino tekikwetagisa kuddamu kusaasagana anti ebitongole ebikola ku nsonga ez'enjawulo gamba ng'ettaka, KCCA, NSSF ne ofiisi z'amadisitulikiti ag'enjawulo ssaako ne ofiisi za municipal ez'enjawulo ziri mu kifo kimu. Representatives ba agencies ezo nga bali mu kifo kimu n'osobola okukola ki okuwandiisa bizinesi yo mu bwangu. Era waliwo ne bank omuntu tosaanidde kufuluma ate ogenda onoonye bank osasule byonna obisasulira mu kifo kyekimu. Agamba nti essira balisadde nnyo ku bizinensi entono n'ezo ezitandika obutandisi zisobole okufuna omukisa okuwandiisibwa mu mateeka ate ku ssente entono ennyo emitwalo 2.5 gyokka. Erinnya eryo lya nkizo nnyo mu bizinensi ye. Kati wobeera toliwandiisizza kati ojja kuba ofuna obuzibu mu maaso eyo. Oyinza okwesanga nga mu maaso eyo bizinensi ye ekuze mu linnya eyo naye ati newabeerawo oli n'ateganya nti owandiisa bizinensi yo ye najja nawandiisa erinnya naye kati ojja kufuna obuzibu. So kiba kirungi nnyo okujja newobeera nga ka bizinensi ko katono nojja n'okawandiisa ku mitwalo 2.14. Omu ku basuubuzi betusanze mu kifo kino agamba nti enteekateeka eno ebayambye nnyo okukendeeza ebiseera n'ensimbi ze babadde bamalira mu kutawuka. Naye bwe bateekawo ekifo kino ndowooza nga bwe mulaba nti ne banka eri muno munda nti kituyambako ojja buli kimu ne kiggweera wano. Okola assessment n'ojja n'osasula ovaawo wali ekintu ky'oluusi nga kiggweereddewo. Ekifo kino era kirina abakugu ab'enjawulo abawabula abantu ku nzikonya ya bizinensi zaabwe ku bwereere, okuwandiisa amakampuni n'ebifo ebituufu ebisaana okukolerwamu emirimu egy'enjawulo n'ebirala bingi. Era tuwa n'amagezi omuntu oyinza okujja ng'oyagala kuggulawo bizinensi naye nga tomanyi bizinensi ya kika ki gy'olina okuggulawo. Kyokka okuwandiisa bizinensi yo kirimu emigaso mingi anti kyanguyiriza omusuubuzi oba kampuni okwewola ensimbi okuva mu banka yonna, kiba bakasitoma obwesige ssaako okolagana obulungi n'ebitongole ebirala ng'omukugu ono bw'annyonnyola. Okufuna looni okuva mu banka, asobola okufuna bank account, asobola n'okukolagana ne ba business partners be. Kigamba kiba kimwanguyira okusinga ng'okoze eki nga toli muwandiise. Kuba kati nina kampani ezisukka mu 5 zensapulayinga naye ng'era otunulira ebyetaago byazo nti olina okubeera ne certificate. Jo emitendera egigoberera okuwandiisa kampuni oba bizinensi nyangu nnyo ng'era omukulu ono bw'annyonnyola. Funa linnya n'olireeta erinnya ne tulikebera mu system bw'oliba weeriri erinnya ne tulikuwa n'ogenda n'ofuna foomu omala ozijuzaamu n'osasula ssente mu banka ezeetagisibwa okuwandiisa bizinensi ey'ekika ekyo gy'obeera osazeewo okuwandiisa, era mu bbanga lya ssaawa 3 tubeera tumaze okukola certificate yo. Kati gwe abadde yeesuuliddeyo gw'annagamba okuwandiisa bizinensi yo mu mateeka olw'ensimbi n'emitendera egiyitwamu okuba emingi ssaako okuzunga ekibuga kumpi bwe yakugwa ku ntumbwe, kati bino byonna bifuuse lufumo. Robert Mwanje, BBS Telefayina, ageesika.